الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. twebaza owekitiibwa Allah tabaraka wataala, tumusaba asookusaasana emirembe ku mubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam almabuuth rahmatan lilalamin. owekitiibwa Allah tabaraka wataala yamutuma nga kyakusaasira eri ebitonde byonna. omubaka waffe oyo Allah bwe yali tannamutuma, kana nnaasu fi dalalin mubin, abantu baali mu bubuze obwolwatu. Allah bwe yamutuma, ashraqat al ard, ensi nefuna ki? Nefuna ekitangaala, nefuna okwakayakana olwa obulungamu omuddu we oyo bwe yaleeta. emyaka negitambula nga owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atambuza ekitangaala ekyo mu bifo ebyenjawulo mu duniya ye, okutuusa naffe bwe twalabe ku kitangaala ekyo mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Abaleeta obusiraamu baali bakimanyi nti abali mu ggwanga eryo balina bye basinza, era mubakoola okubaza eri obusiraamu baali babakoola kuva ku ebyo bye basinza. Nibabayita okubajja mu kusamira, babayita okubajja mu nzikiriza zonna enkyafu ezitagenda kubawa ssanyu, nga basinkanye omutonzi Allah tabaraka wa ta'ala. N'olwekyo bwe bakubuuzanga omuntu eyamalayo amakulu g'okusiraana, obaleeteranga omusajja eyasiŋŋaanibwawo ekitangaala ky'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, n'asigala ku ddiini y'ebyobuwangwa. Awamu n'ekyo nga nakyo agambye nti ali mmemba w'ekitangaala ekyo. Oyo nno alirumwa nnyo ng'atuuse mu maaso ga Allah okusinga obulumi omusajja yagaana ekitangaala ekyo n'akigaanira ddala ng'omukatoliki, ng'eyalemera kusamira kuli okwa jjumba n'okwa aligaweesa ani ono budagaali kadhalik. Abasigala mu bukristaayo n'ebifaanaganako bwe bityo, abo obulumi bwe balifuna nga bali mu muliro tebulyenkanankana bulumi bwa muntu eyawangaalira mu ddiini y'okuwona ate ng'akutte ekitemawo n'ekisaanyaawo okuwona okwo mu bujjufu. Yabanga ali mu kisinde ky'abawona, si be basiraamu, ate awamu n'ekyo nga yeetisse ekitemawo okuwona kwe ye shiriki. Ye musiraamu ate ye musamize, ye musiraamu ate yalina ebigali, ye musiraamu ate yayalula abalongo, yayabya ennyimbe, yafuwa emmindi, yakola n'ebirala byonna ebyasaanyaawo okuwona kwe. Oyo nno hasira, obulumi n'okwejjusa ebiribeera ku ye, ate byo birisukka ng'alaba yawangaaliraawo ku lusegere n'obulungamu n'okuwona, ate nga ali mu muliro mu bujjuvu n'abo abaali ebunaayira ennyo n'okuwona. Darusu yaffe gye tusoma usulu da'awati as-salafiyya, ebikolo ebya daawa yaffe ey'abasalafu. Bw'omusalafu weetaaga nnyo okutegeera ebikolo bino, oyongere okubeera nga onnyonnyoka ekyo ky'oliko nga omusalafu. Olw'ensonga nti waliwo bangi abeeyita abasalafu nga si basalafu, waliwo bangi abakufaanana, naye bw'onaabifundizaawo nti obusalafu kyekirevu n'engoye okubeera waggulu,
ojja kufaanana bangi kubabuze ababeera n'ebirivu. Emabegako eyo twabeeranga ne bannabida mwana wattu nga tosuubira kulaba nswiriri yonna ku feesi ye, yani nga tolina kyolaba okujjako feesi etaliiko kirevu. Naye olwaleero nabo basiŋŋaana ng'ebirevu mwebali abakola batya ababinnaolo Sheikh Siddiq bwe yandazeeko nga ninga subhanallah nabinfaana naye nanga nti oyo ali mu aima b'obusuufi ne dalal e Uganda, ninga bw'omutunuulira ekirevu kwekiri wahakadha. Abashiya gye bali, abazikiri ba khawarij, weetaaga okutegeera obusalafu hakiika yaabwo yeeriwa, oleke bifundizaawo. Kitegereka bw'onaabifundizaawo ojja kuwangalira mu busalafu obutali busalafu. Mbitegeera ntya usulu da'wati as-salafiyya, ebikolo bino bye bikulaga hakiika y'obuki y'obusalafu ne mahiya y'obusalafu. Owekitiibwa mukadde waffe Sheikh Nasif Mulindwa kitiibwa Basari agenda mu maaso biidhinillah atusomere n'endowooza Sheikh nga tannasoma, oyinza okuba olina omukaddemu omutono gwali agadde okutuwa ku kikolo kye tugendako. Nkozi kikolo kyakumeka ab'ebitiibwa? Kikolo kyakumeka? Kikolo kya munaana si bwe kiri? Naam. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alayhi wasallama. Tumutendeza Allah subhanahu wa ta'ala, tumwebaza olw'ekyengera kye yatuwa eky'eddiini eno, ekyengera ekya manhaji ennungi, manhaji y'abasahaba. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala kitukuumire, tumusinkane nga tukirina, naddala nti omuyaga mungi kyangu nnyo omuntu omusanga olwaleero ng'ayogera ekigambo bayitawo ekiseera nga mulala nnyo nga n'okusekaaseka eyo oli ayinza n'okugamba mwakalaba naffe twaliwo katubakole ki katubawe naffe akadde nga n'okusekaaseka agamba gyekina naffe twakola bwe tuti ezo engoye mmwe ze mwina ate zaffe zaali eno ng'olwo omulaba ziri eri wansi nga bino ebiteeteeyi by'abagole, naye ng'akusekerera akulaga nti naffe zaali waggulu naye nammwe mukola ki? Nasalullah salama. Twegayirire nnyo Allah subhanahu wa ta'ala ebbanga lyonna nga gwali mu gy'ekinaana mu gy'ekyenda mu 2000 okutuusa bw'osisinkana ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyo Allah kyatwagaza, tumwegayirire nnyo ebbanga lyonna ab'ebitiibwa. Manhaji entuufu tumusabe Allah ogituwa ogitunywerezaako ebbanga lyonna. Bibinja bingi ebitwetoolodde gy'oyita yonna bagenda okusooza. Olaba otya ng'otambula mu owino wakati awo ng'okutta ekiveera ky'ensimbi $3 abazaagala baki bangi abakwetodde eno. Kati engendereza gye weegendereza olw'okuba kyolina kyabbeeyi. Kati alina obusalafu kyolina kyabbeeyi, naye manya weetoloddwa abasuufi, weetoloddwa Shia Rafidha, weetoloddwa abazikiri kalenge bali awo mu mizikiti gyammwe beegira ogenda omuwola omugugu bali buli wamu wonna. Abakhawariji bakubyeko, bamurjia bakubyeko bakwetoolodde. Kati olina kunywera nnyo okwegayira nnyo Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh nga batugee tukyagenda mu maaso n'ekitabo kino ekirungi ekya Sheikh Abdussalam ibn Barjas ibn Nasir al Abdul Karim rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, usulu ad-da'wati as-salafiyya, okulaba obusalafu obuki butuufu. Tubuze ebikolo nga 3 biidhinillah, tuteekeyo nnyo amatu bikulu n'ebikulembedde bwe twabirabye, kubanga byongera twawulira netutegeera obusalafu obuki obutuufu. Agenda kwogera ku nsonga eno eddako nkulu nnyo kuba tugitegeera mu ntegeera entuufu, kuba ebibinja bingi ebivumya abamanyi, ebigambya abamanyi nti bakozi ba gavumenti, batiitiizi,
mumabagiriddemu olukwe tebasobola bali abatadde ebintu bingi ku bamanyi abanene ku bamanyi baffe abeesigwa kino baale mu kitegeera ne balaba nti abamanyi abo be batiitiizi bo eddiini beeruma nga balaba amanyi eddiini tebaluma mulabe ebigenda mu maaso kati nga bw'otulinnya lwali ggwanga ng'erya Saudi Arabia oli n'atuuka okulaga nti abaseeka abo tebabiraba gavumenti erabika yabakola ki yabaliisa yakola kino n'ebirala byonna ebyokola ki bakolera Amerika abo abamanyi ba Amerika abamanyi ba kino ekikolo kino kikulu okitegeera mu ntegeera entuufu Sheikh kyagenda okuzzaako biidhini subhanahu wa ta'ala al aslu athamin naam Sheikh kitiibwa asome tutandike biidhini subhanahu wa ta'ala naam. قال المصنف رحمة الله عليه الأصل الثامن الالتزامنا بما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة في معاملة أئمتنا وحكامنا. نعم. ekikolo ekyomunaana mu bikolo ebya daawa y'obusalafu daawa ya nabbi sallallahu alaihi wasallama daawa y'abasahaba kwe kufaayo kwaffe n'okunyweza ebiri mu Qur'ani ne sunna ne tubitambulirako era abamanyi baffe abasalafu be beegattako mu nkolagana yaffe n'abakulembeze n'abafuzi. Allah bawadde obufuzi, Allah bawadde obukulembeze, enkolagana yaffe nabo tutambulanga Qur'ani bwetulaga ne sunna za nabbi sallallahu alayhi wasallam. Ekyo tukinyweza nnyo iltizamuna, tubinyweza tubikwata nti bannaye wano wadde nze obusungu bunkutte bakola we bati bakola batya kino nsigala ngamba Qur'ani ngamba kweyisa ntya ku mbeera eno. Omukulembeze akoze kino bemanzize ku kituuti seeko omusalafu ngenda kwogera biki naamu ndi mukambwe ensonga enkutteko nnyo naye ndi kazindaalo. Omukulembeze alina kyeyagize obusalafu bwondagira kukola ki Qur'an ne sunna. Nze nganze nina kyendaba embeera wallahi naalikoze ntya biki bye nina okwogera olujjudde ibwe mansobodde omutukira nina kweyisa ntya njogera ntya ebiri mu Qur'an ne sunna nga tukolagana n'abaki n'abakulembeze tweyisa tutya tudde mu Qur'an naki so sinze nganze kyempulira okusinzira bwendaba tulina kukola bwe tuti kamba yaya n'ebirala koba nako nango obulumi bwe tulina wallahi naam naye olina kweyisa oti Qur'an ne sunna ekulagira etya bikulagira bitya kyagala tulaga Sheikh biidhini subhanahu wa ta'ala. Naam. قال رحمة الله عليه ونحن نسمع ونطيع لولاة أمرنا في غير معصية ولا نرى الخروج على الحاكم المسلم مهما كثرت معاصيه ولا ندخل في شيء من أمور دنياهم وننصحهم حسب الطريقة الشرعية بصدق وإخلاص وقول النصيحة سرا لا سيما في زمن الفتن وندعو الله تعالى لهم بالصلاح والفلاح في سرنا وعلانيتنا لأن صلاحهم صلاح للعباد والبلاد. نعم. شيخ أتانس قسم لنا رحمه الله تبارك وتعالى كيكيري mu Qur'an ne mu sunna butya bwe tudiringa n'abakulembeze mu Qur'an ne mu sunna. Ekyo kikulu wano kyayagala okulaga bima dalla alayhi alkitab wa sunna. Qur'an ne sunna bitulaga ki kuba eno ensonga erimu abantu okukozesa tukiyite tutya gundiye muli gyawulira bakola batya kino muli gamba njiyite ntya shekhe hamasa era tusigadde tukyali Luwalabu
muli kwegamba bugumu lyawulira lye abugumye nze nina okukola kino wallahi takbir n'ebirala mu mbeera ebugumu oli lyawulira n'alikozesa Qur'an ne sunna kyemulagira n'akikola kye n'akirekawo. Kati sheekh ayagala kulaga litutunulya Qur'an ne sunna era ebugumu eryo nga bwolaba masala abavubuka bwe bajja eri Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ku mbeera yagwawo fitna ya khalqul Qur'an bajjudde Imam ebimutuusibwako tugende tukole bwe tuti abantu bano Imam n'abakola ki n'abakakkanya addima emisaayi gy'abantu kuba nti tegikola ki tegiba kati oli alina ebbugumu lyawulira ffe tulina kukola kino naye bodde mu Qur'an ne mu sunna bikulagira kukola ki. Kati agamba sheekh nahnu nasma'u wa nuti' tuwuliriza Allah baba wadde obukulembeze era tubagondera liwulati amrina fi ghairi ma'siya nemu si mu mbeera ya kujemerani Allah subhanahu wa ta'ala bwe kijja nti kujemera Allah subhanahu wa ta'ala nedda tubagondera mu kujemera Allah subhanahu wa ta'ala tusigala tugondera mutonzi waffe kyatulagira. Era sheekh wano yennyini Abdussalam rahimahullah watunula wansi wano ayina ebitabo bisatu ku nsonga eno ayina ebitabo bisatu bitabo birungi olwo kyenaleeta ndisoyitamuko kyekisooka kino muamalati alhukam fi dawi alkitabi wassunna kya sheekh Abdussalam yennyini n'ekirala aqidatu ahli lislami fima yajibu lilimami biki bye tulina okukolera byetteeka okukolera abakulembeze n'ekirala al amul biruzumi jamaati almuslimin wa imamihim wattahdhir min mufaraqatihim okulagira abasiraamu bonna okuba nti jamaa y'obusiraamu tunyweza n'obukulembeze n'okutwewaza okubeera nti twekutula ku bukulembeze obufaayo obuli ku busiraamu wadde bayinza okukola amazambi byonoono. Ebitabo bisatu byonna bya sheekhe Abdussalam rahimahullahu tabaraka wa taala ng'agaziya ku nsonga eno. Idhan ekiri mu Qur'an ne mu sunna kwe kubeera nti abakulembeze tubakola ki tubagonde ne tubawuliriza naffe tetujemedde Allah subhanahu wa ta'ala kuba ebiragiro bya Allah bikulembera nga bwolaba bwe tweyisa eri abazadde baffe. Qur'an yatulagira ki ku bazadde abo kubavuma bazadde Qur'an yetulagira kola ki kulongoosa gye bakola ki naye bwe kijja nti kujemera Allah mathalan taata maama agamba balina kujjanjabira mu ssabo obwo obulwadde bwa ssabo gana amalwaliro amazungu tebuwona tulina kgenda wa obwo obulwadde tubumanyi bujjanjabi wa jjajja gundi eri mu ssabo obusiraamu obugamba maama asigaze kiwe taata naye wano nedda wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'uhuma naye wasahibuhuma fi dunya ma'rufa wano kubyensi tekigaana ngumutwalireko kakiro ka sukaali kiro y'ennyama naye bwe kijja nti mwana wange tugende eno mu kusamira mwana wange Qur'ani yennyini ebalagira okugondera Allah nga bagenda ku mukolo ogw'okwalula abalongo awo tetugenda. Maama olina okumugulira emmere ya Krismasi tumugulira na maama gize mugulire Krismasi omugulira ate obagga omuliisa buli lunaku kiba kiri mu adaati yaffe naye kiri adaati kyekyawo bwe kibanga kiyingidde mu mbeera yaffe mbeera gy'obadde otambuza nti mathalan gw'obadde omuliisa kati ku luno sigala ku binyeebwa by'obadde omukola ki omuliisa toteekawo mbeera yanjawulo nti kale lunaku lwabwe wahakadha sigala ku mbeera yaki bali wooba osobola teekawo n'embeera nti ate bigandde dda n'ebinyeebwa tebifunise kale ate nfunye doodo tewali kyakukola muzeeyi ate kati tufunye katunkuma embeera bwetyo bwekoze eki bwerabise kakati tugondera abakulembeze enkeera ate muzeeyi nkuwa amawulire amalungi ez'ennyama zalabise enkeera mu ennyama n'akakoko mashallah naye lunaku luli tomuyambako mukola ki mukusanyuka nga ajaguza bazaza Allah subhanahu wa ta'ala takadu samawatu
yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Eyo aya omu ku bampembe zanadiqa eyali omubi umma yaffe yabalatanga mu kitebe. Allah tutaase banna okumanya we tukoma ensi ogibeeramu n'olabanga oba atagiveeko. Saba Allah atuwa okwetoowaza eri amazima, okwetoowaza eri eddiini entuufu, n'okumanya nti tetulina kye tuli. Ekitiibwa kyaffe kudda eri Allah subhanahu wa ta'ala. Mutunuulire Bilaali eyali eno muffe wakaddugala n'ekitiibwa kyalina. Nabbi bwe yagenda mu jjana n'awulira n'enswagiro we khashatu, enswagiro z'ebigere muki. Ate Abu Lahabi ava mu Bakuraishi, Allah amwogerako bw'atu sayasula naran dhata lahabin. Ne mukyala we naye Omukuraishi wa muraatuhu Bakuraishi Ummu Jamila yakola byakola ebikola naye muki muliro. Abu Jahali Abakuraishi nabo bonna abo muki muliro. Kati ekitiibwa kyaffe bannaye kubeera nga eddiini tugikola ki kyekitiibwa, naye bw'osala okukakanya eddiini ogenda kuba wa wansi. Kati enneeyisa yaffe abasalafu tuwuliriza ne tugonda eri abaki nga tetujeemera Allah mu mbeera tetugenda mu mbeera etusuula mu kujeemera Allah subhanahu wa ta'ala. Wala nara alkhuruja ala alhakim almuslim, tetukiraba kufuluma ku mukulembeze omusiraamu tumufulumeko mu mbeera ez'enjawulo okwekalakaasa oba mahma katharat maasi, ebyonoono bye ne bwe biyitira ne bw'atunda emizikiti gyonna gitumalako. Bwe tuba tulina omukulembeze ne bw'agitunda gyonna n'agitumalako, twekalakasa ne tuteekawo omukulembeze omulala. Tetukikola. Ne tugambe ne bwakola ki bikolobera, ayinza okukola ebiwere ebingi ng'alina mu mawuledi. Wala nadkhulu fi shay'in min umuri dunyahum, bintu byabwe ebyeddunya batambuza politics. Omuntu omusalafu tasaana kubeera nga ku kituuti kwaddira okwo otandika okugira politics bw'azannya eno n'eno. Waliwo ennaku zino gwenda bw'omuwalimu abeerawo omuntu bu video bwakola bwakatemba bw'azannyako eno ng'omanya ono wa Nuupu bw'azannyako eno ng'owa NRM n'amala eddakiika 24 khutuba n'agivugira okwo ku by'obufuzi waddako eno. Tosaana yingira mu ebyo mu mbeera efaanako bwetyo. Oyingire mu dduniya, embeera y'edduniya yaabwe okumemumulira abantu eno n'eno. Namulabako mu mbeera zino ezaagwawo bino eby'omulubigi n'azimbira okwo khutuba okwogera ku beeno baani abali mu kino baani abali mu kyo. Tosaana kuyingira mu mbeera zikola ki efaananako bwe zityo. Bw'oba olina ky'oyinza okuwabula beerako embeera gy'obatuukira mu kyama obeeko ky'okola ki. Naye okudda ku kituuti otandika okukomamu waliwo ebigenda okukola ki okuddiira ebitali birungi. Wanansahuhum, abantu abo abakulembeze tubakola ki tubabuulirira hasba tariqa shar'iyya, ekkubo erya shariya lyetukola ki lyetulagira okukwata naffe tulikwata ne tubabuulirira bisidiki n'amazima ddala nga tulina amazima eri abantu abo kuba twagala balongoose wa ikhlas ne ikhlas mu kwogerako gye bali wa qawla nasiha sirran netwogera ebigambo ebibabuulirira kuba tutuuka waali kumuvuma kola kila omulage oluusi n'omuwa ekitiibwa kye bibaweereza tekigaana abaana noba oluusi bakafiiri babaako engundi gy'obawaamu togenda kutuuka gyali mulaga nti mmwe muli kyo la kati nga nabbi bwe yali awandiikira ni ono ila Herakli azim Arum. Tekigaana muwa kitiibwa mu mbeera eyo omukulembeze w'eggwanga bweriti bakama ffe ab'eggwanga bweriti oba mukulembeze w'eggwanga bwe azim Rum. Tekisaana nnyo ggwe mugulumizanga ggoba nti mukadde waffe omuwe ekirijje no ng'abantu be gyali mu bantu be mukulembeze w'eggwanga lyaffe tomwezzaako ggwe ate gamba nti muleke ekimuteeka naddala muki
azimi rum omukulu w'abaroma kati naawe muwe mu mbeera eyo omukulembeze w'eggwanga lyaffe erya Uganda, omukulembeze w'ekyalo kyaffe, chairman w'ekyalo, omuwa mugundi ekola ki faananako bwetyo n'awuliranga ddala naye bw'atyo. La siyama fi zamani alfitan, naddala ate mu mbeera nga kiseera kya fitan, batta basiba emisa egiibwa bakuba. Ekyo mu kiseera ekyo olina kuba mwegendeeza nnyo mu kubuulirira abantu abo. Tokola musomo mu mbeera eyo no bali mu kutta bano baseeka battibwa bano, gwe n'osalawo ojje ku kituuti otandike kuyiwa muliro. Otandika okuduumira. Abamu ku abo aduumira bw'atyo bagenda okwebuuza aliwa nga yayiseemu dda, naye nga amaze okukumamu bavubuka be bayodde bo babayodde be basse ye ogenda okugira oti ye aliwo yabadde akumamu ng'asaze Kiyira nga yasaze dda Kiyira takyaliwo, naye ngendo ku kituuti obadde omulaba mpologoma, era nga n'abantu benyiri bawagaye empologoma kati gye tusigazza yokka be baseeka kati be tulina abatakola ki abatatiitiira, baseeka abanywezezza umma, baseeka ogenda okugira bw'otyo munoonya empologoma y'obusiraamu nebifaanako bwe bityo. Kaakati seeka agamba naddala mu kiseera nga kya fitan, ekyo kiseera kyetaaga okwegendereza ebigambo byogenda okukola ki. Era wano seeka alina ebigo byakyazzaako ebirungi, naye njagala nnyo sheekhe wano ayongere okuba tumalize ekigambo kya sheekhe wano, okubeera nga ekirala mu biseera bino abantu bano abakulembeze n'enkola y'abasalafu, era mulimu n'abamu ku basalafu, kino ekigambo sheekhe kyagenda okuzzaako nga baatuukanga n'okugamba oba yali Fudayl bin Iyad oba yali ani omu ku basalafu, aga senga mmanya nti Allah alina edduwa gyampangayo Al-Imam Ahmad mashallah rahmatullahi alayhi, Allah nga edduwa agimanyi bw'agisaba ajyanukula, edduwa eyo yali gibadde agiwa baki mustajaba, ng'eyanuku ng'agimanyi nti kuba tetumanya Allah bw'omusaba nakyano oba takyano, naye senga agimanya teyagamba nti yali sabye ye Allah muwe oba ekizimbe kalina oba Allah muwe kwetunuulira nga bakuwaddeyo chance oyina edduwe kyoyagala kyonna kigenda kukuweebwa. Imaamu yakitunaga ebakuba bwetyo ng'agirina eyo bamuwadde nti yali badde agiteeka kusabirani mukulembeze. Olabe gye emitima egifaanako bwe gityo. Kikyatonya nti singa obukulembeze buno butereera abantu bonna bagenda sinza Allah waabwe nga beeyagala batateryamugira kusaala kukola kino ibaadaati nga buli omu ali muki. Naye obukulembeze senga bwonooneka nga muli mu dduka ani agenda okutuula mu darusu ng'eyo musome, ani agenda okugaa nti kati kusaala nga muli mu dduka ani muntu agenda kuba tasobola mujjuka kyaliko ekiseera oli atya n'okuvaayo kusomesa ekirevu kwekiri, bayinza okumukola ki okumuyoola. Engoye ziri waggulu abantu ne batandika mulimu abantu mu kiseera ekyo wonoonyeza abazira bulijjo abakasuka emikono mu bbanga n'obanoonya tokyakola ki natokyabalabako bulijjo abawanda nabo ogenda okuwulira bali muzikava bulijjo akumamu embeera emala okwonooneka ne bafuna bakola ki. Kaakati bannaayo okufaayo ennyo ku mbeera ezifaanako bwezityo kiba kiki kikulu. Tubasabira Allah subhanahu wa ta'ala n'okubalungamya okubalongoosa walfalah fi sirrina gye tubeera mu busonda ekireeyo nga teryatulaba, ekyo mbeera y'abasalafu. Osabira obukulembeze, osabira abantu bano, kubanga senga embeera etereera abantu bagenda sinza Allah waabwe nga beeyagala, ng'oli agenda muzikiti talina kweraliikirira, atuula mu kusoma Qur'ani, abaana ne batuula n'olaba dduusa abaana batudde basoma eddiini yaabwe, bakwata Qur'ani bakwata mutuuni ezenyo nga essanyu likola ki. Naye senga mubeera mu dduka. Kakati sheekh agamba wa alaniyatina, ne bwe tubeera eno ku mizindaalo mu lujjudde bwe tutyo yenkola yaffe. lianna salahahum bwe kiri seeka Luqman, lianna salahahum bwe kiri lianna salahihim lwaki
aywa mashallah salah al-ibadi mashallah sekalukumani musajja mulungi biidhinillah saba Allah akkirize ya rabbi amwongere seeka ali eyayinza obutategeera naam kyengera kino kyetulabako wano naam ekyo ekibuuzo nga bakikubuuza gwali eyo wali akyanukudde otya siriikiriramu siriikiriramu seeka atadde nagali anna salahahum namugamba nti watuufu awo seeka lukumanaga naamu watuufu nagali anna salahihim watuufu awo nagamba nti nedda gwotegedde wali ensobi wakati w'ekisoose n'ekyokubiri enjawulo eri luddawa kakati eyo fadulu ya ilmu eyo enkizo yaki y'okumanya gwe bw'owulira ekigambo almuslimuuna n'owulira ekigambo almuslimiina tobuusabuusa nti bonna basiraamu ne lwaki kino kiyitibwa kiri almuslimuuna kiri lwakiri almuslimiina kitiibwa agambye kitiibwa agambye nti muslimuuna ab'omukibuga muslimiina ab'omukyalo yani kyategera nti goyinza okulowooza nti bwebityo bwe biri nti almuslimuuna nedda munnange enjawulo eri ku bukenkufu ku lulimi kugulama olulimi oluki oluwarabu saba Allah baganda baffe abongere ilmu abongere emigaso eri eddiini yaabwe n'eddiini y'abasiraamu namushegera maaso mashallah wano wetugenda otandikira ne mukadde waffe mu darusu eddako seeka atugambye wano ng'amaliriza okuterera kw'obukulembeze obwo ne butambula bulungi salahu al-ibad lil-ibadi wal-biladi obulamu bw'abaddu bugenda kutereera batambuze bulungi eddiini yaabwe n'eggwanga lyonna gw'olaba otya eggwanga eriri mu ddukadduka abantu basinza Allah waabwe nga one emizinga givuga bomu zivuga ki tewaba kusinza Allah subhanahu wa ta'ala kasita embeera etereereyo obukulembeze obwo alhamdulillah embeera egenda tambula buki bulungi wabarakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan barakallahu fiik waffaqa Allahu al-jamii' lima yuhibbuhu wa yardah walhamdulillahi rabbil alamin.